I request security to come over and intervene. The situation is getting out of control. I request security to come and do its job. Ladies and gentlemen, we are sorry for whatever is going on. We will not condone such acts of violence on such a big occasion. We deeply apologize. All right, ladies and gentlemen, that was Banansi performing. I'm down, Afande. Now the issue is like this. Afande, can you listen to me? Afande, the problem is like this. Okay. For me, whatever you say, that's what I go with. No. Have I faulted anyone? Jogera mazima, abantu mwako wa mazima. The issue is like this. Amazima abantu bagakowa. Kiweewa milioni 10 yadduka nazo. Fina amashanyalaze bazze mu ghetto batugyeko bukabito obutono bwe tukozesa nti bagenda tuwaloni. Balina milioni yange mu emitwalo 18 yali ekola business. Bababuza baba tebasirina kitegeeza nsi embesi bako. N'abaana abalala bangi bali eyo bakaba tebalina muwuma ne banne bonna bajja mu ghetto ne batuwala emitwalo 6 nga bakuwala enkago zaaya kakadde kamu mu emitwalo 18 ne tukwata sente ne tuzibawa bwe bamaliriza bagano twongera bayoni endala sente zonna bazitwala kyokka nga bajja ne bagamba gavumenti abawadde sente bayamba abayimbi batuyamba oludda beera mu ghetto
Kiweewa yapa milioni 10. Jeno kali msharasa ya kuwa vile yale seroni muuma na tuwala. Let's cool down. Let's go. Yes, Unless it's leaving here. You know how much those people have embezzled prime with the Do you know? Have I fought anyone? Wait. Have I fought you? I can't fight someone. I can't fight the Hello. Just want to This is the way. Stand up. Okay. Hello. Nze Kisitu Emma okuva ku Kisitu Electronics. Kisitu Electronics tusangibwa kwa Anifa Towers. Edduuka liri namba B2 28. Ekizimbe kirinanye Yamaha Center mu paaka enkadde era oba oli ku dduuka paaka oba ogirengera wano wansi. Tutunda ebintu bingi. Tutunda sola okuva ku mitwalo 10. Mitwalo 10 tukuweerako charger ne tukuweerako amataala 3. Mitwalo 15 tukuweerako amataala 4, radio ne charger yaako. Mitwalo 30 tukuwa amataala 6 ne tukuwa radio ne simu ne charger. Mitwalo 75 yeba nneneko ebe zimbyemu kopa ne banene ne battery nene tukuweerako okuva ku TV, inverter, regulator, amataala 6 ne tuba n'emitwalo 85 okutukuweerako size 19. Size 19 ebesingawo ku 17 obunene eyo tukuweerako pane ebanneneko 85, battery ne tukuweerako 65 ebanneneko. Ne tukuweerako size 19 ne tuteekako waya amataala 8 buli kimu tukikuteerako okuva ku balubu 8, radio, charger ne tuba n'emitwalo 98 eba ya mataala 8 tukuweerako size 22 eya TV ne tukuteerako flat iron egolola ne tukuteerako radio ne charger ne tubaayo n'eyakakadde akamu emitwalo 10 eyo yo tukuweerako size 24 eya TV ne tukuweerako flat iron egolola ne tukuweerako radio emu ne charger ne tuba n'eno esingako ku ndala zonna ebeere ennene ddala tukuweerako TV 32 ne tukuteerako flat iron ne tukuteerako radio ne tukuteerako charger ku kakadde kamu kitundu. Wabula items ezo oba mazo zigula ku Kisitu Electronics tewali kyoddamu kusasula okujjako ng'otutte items zo
ne bakuteerayo. Tulina amasimu ga waterproof. Amasimu ga waterproof gali Japan used. Ne gaba amasimu malungi nti yo ne webeegudde mazzi tesobola kwonooneka. Eba ngumu. Obuuma bw'emberenge tuyina akawuma akasookerwako mitwalo 30. Ne tuba n'akawuma akaddako ne bonna mota ngumu. Ne tuba n'akawuma akaddako mitwalo 45. Ne tuba n'akawuma ak'emitwalo 55. Tulina fridge za waka. Fridge za waka okuva ku buno obutono bw'olabye obwo bwonna okuva ku mitwalo 36 45 okudda waggulu. Zonna fridge zikola ki weeziri. Tulina ne deep freezer. Oyinza okubeera ku kyeyo, abakyala babeera ku kyeyo. Amazima gali nti nga sente zo zifuna ng'oyagala zizaale naye nga tumanyi kyakola ki kyakolamu. Osobola okutuweereza ssente oba n'ofuna omuntu gw'otuma najja n'asasula fridge yo, either n'ebeerawo ku dduuka ffe ne tugikuumira ne tukuweereza risiiti yo, oba n'otwala fridge yo buli lunaku n'oba ng'okola ki ng'ofuna ssente. Tulina flat screens. Flat screen ezo ze tulina okuva ku mitwalo 20 layisi, okuva ku mitwalo 20, mitwalo 25 okudda waggulu. Naye nga size zonna weeziri. Osobola okubawo ka price akatonotono kuba tutunda price yaffe mu katale ffe abalina price esinga okuba ennungi. Kalonda w'amasannyalaze yenna okuva ku pako, blender, radio, woofer, rice cooker byonna eby'amasannyalaze weebiri. Atwetaaze ennamba y'essimu eri 0708 88 88 84. Enamba ku WhatsApp kweri osobola obuuza buli kimu kyoyagala nitukola ki nitukuddamu. Ku Kizito Electronics tukwatirwa ku muntu wa wansi. Osobola okujja ng'osasulako mpola nga wotwala risiiti zo womalayo n'okola ki n'otwala. Tetukuwa bbanga kuba buli omu alina enfuna ye. Bw'oba osobodde okusasula omulundi ogumu kiri beta. Naye oba tosobodde sasula mulundi gumu osobola okusasulako mpola bw'omalayo n'okola ki n'otwala. Mpitibwa Waswa Ibrahim Bakasambe, Director wa Company ya Wamato Estates Management Uganda Limited. Esangibwa wano Erungujja ku Makai Road, Mwana Mugimu Junction. Emirimu gye tukola gya kusolooza nnyumba z'abapangisa. Bw'oba ng'olina ennyumba ziriyo zikulemeredde, abapangisa bakusobedde tebakuwa ssente, ffe tukwasa omulimu ogwo ogw'okubeera nga tusolooza ennyumba ze ez'abapangisa. Ssente zo tuzikuwa lumu. Then n'okurinovatinga kuwandiisa okuddaabiriza mpozi n'okuzimbira abantu ssebo. Tuvuddeyo okuyamba ku bannayuganda, okuyamba ku bantu abaakeera enkya ne bazimba enju zaabwe bafunemu akantu nga tulaba babonaabona bafiirwa. Kuba omupangisa ye muntu atalina nsonyi asobola okubeera mu nnyumba y'omwezi ne guwera 1, 2, 3, 6 n'omwaka n'amala n'addukamu buki buddusi ne ssente 1000 nga tazisasudde. Kati ffe twavaayo ekyo tukiggyewo tukimalewo.